nangaba kusebudde naye bweraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu gaye mulago okole gaye noonya omulamu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu katikko masira Kulisana nnyo ate mukumulamuko n'enyongera ddala okwebaza nti wabala nnyo weebali ddala okulaba Delta TV oli mu program ebintu bizibu byazibwaliddewa tuli eno kyengera munange gwe yakatekako TV abadde taliiko eyeebuza kati ate nassali biki byaliko bambi tuzze eno kyengera okulaba ku omwana omulenzi ayitibwa Sempijja Ronald eyalwala okugulu era neetuuka nga mu butuufu takyasobola ng'era omuntu ono asula mu kyetwandiise kibanda kya firimu mu kibanda naye angambye nti ate wali eri baali bafumbirawo mmere kwegamba it is part of the kibanda kiraga firimu bali bafumbira emmere kale nno ye bwatyo weyeebaka wali n'obulwadde bwe kwegamba bizibu era nga programu ogiraba kati mu kaseera kano Sempijja amaze okutubuulira emboozi ye byajja bitya nebiringa ebyo tusazeewo ate era tulabe ku bantu bawangaala nabo abantu abamulaba bifo nga tannalwala ate era ne babeera naye mu kaseera kana kazibu agenda kwongera okutunyonnyola ebintu bino eno yabiraba atya n'engeri gyabirabamu kubanga nabo of course bafuna okusoomoozebwa bo nga babeera n'omuntu ono well ate wakaseera nga talina ddagala nga baliwo bakola batya bo kale no ngenda kutuusaako omwami Kakande Benjamin ate abeereko kyatugamba sebo nsanyisa okulaba nange okusanga maama oli otya ye ndi nnyaba yebaleko nnyaba kale sebo nawe gyebaleko kale nnyaba omuntu njagala osooka otuwa ekifaananyi ky'ekifo kino singa olagirira omuntu oba singa omubuulira nti Sempijja abeera wano ng'owandibadde okiyita otya simanyi oba nze nakinyonnyodde bulungi Kyengera mu katale ka Kyengera Central opposite Equity Bank kati eyo yonna tutuvuddeyo nga ntuuse kati nga ndi wali eri ku kibanda ky'amanda kino ekifo okinyonnyolo bakiyita batya wano eno kale twakazaayo mirambo lwaki anti wano wetuli waliwo okwo ku malaalo kyobula walinga ewapya tewannagira bulungi nnyo bantu kubeerayo naye nga tubanga kwe tutudde babajjawo kuba batundawo bannyiniwo kati kino kiki Sempijja wasula kiki Sempijja asula twandigiisewo yali woteeri nnyiniyo n'agireka olwa korona ono naye bye byamutwala nnyiniyo kati loni n'amusabako n'amugamba nti naye wali ntaasiza nenjira nga nsulamuuko muno wakati nange nandyetaaza okubeera naye kati nze nina famire enneneko n'abaana nina omukazi mba sinaye ngenda mmuteeka kitegeera kwanze mukwano gwange tukuze naye nkuze mumulaba era n'ekiwundu ekyo yakifuna ndaba kikwegamba kuba kimaze emyaka nga 7 njogera ennyangu myaka nga 7 naye nga kiwona nekiddamu nekidduka kiwona nekiddamu nekidduka kitegeera kati naffe tetumanyi oba kiva kuki kati kyaddamu awo mugwokubiri we batusibira awo wekyaddiramu ennyo okusinga kuba kyali kizimbye n'okuzimba bwe kiti nga bamu bamanyi n'okugulu kugenda kwabika natandika okufuna obujjanjabi kwanze nakubako ne ku bantu awo ne mbagamba nti bannaaye ne mbakumakumako embaga twayisondeddeko kuloni ku buyambi kitegeera emabegako awo abamu ne bakitwalawo batyo
abampaayo ne bampaayo ke bampadde naye ng'era tekamala kuba ojja kukamuwa ajja kugulako eddagala nnaku nga 2 nga kaweddewo okitegeera naye talina kyakukola ate naffe era tetuli bulungi kuba kati nze naffe tetuli bulungi kuba kati nze nvuga booda mu biseera byange ebyeddembe kati sikyagivuga jesi yakutambulirako awo ŋŋendako gindi ne ŋŋenda kitegeera kuba siina muntu gwe ŋŋenda tikka wa bifuluusi wabula ebiseera ebirala nkwata nnyo waneeno mu katale kuba mukama wange aliwo emirimu gye yankwasaawooko egimu kitegeera kati mbeerawo okwo mu katale misana n'ensiibawo nenkikwasaganya mpola chairman watabanze abeerawo oluusi. Omuntu ono wamulaba ng'olwadde butandika kwa yatugambye yafuna accident ebintu ne bitabuka naye kye nabidde mubuuza nze ndabye kuli okugulu kusibe nakuno kusibe kuli eri kwonga ko tekumuluma nnyo sijjaga nti kumuluma kale engeri gye yafunamu accident era okosebwamuuko naye nga kuno kwe kusinga obukulu kuba era kwagenda okuddamu okuzimba ng'era amaze okuddamu okufuna accident okitegeera kati we nabadde ntuusa wano tobadde tunyumyamuko nga tetuli ku kamera nogamba nti kintu kyamusala kyamufumita kale kuba ng'omanya abavubuka tunyumirwa nnyo emizannyo gino n'ojja n'onyenya mu kaluddo n'ozannya mu kapuulu wali bwe bityo kati ndooza 2013 awo twali kwemabega wa banka eyo bwe yali agenza ozannya mu kapuulu ne bannanyumirwemu ekintu ne kimufumita wano nga tunagamba ngali ya musumaali bwe gutyo n'okuva ku olwo ekiwundu ate kyali kitono tekyali kinene bwe kityo naye kyagenda kigejja kati essaawa zino kambuuze kwekyo ekintu ekyamufumita ne accident era ya booda ki ekyasooka okugulu kwe kwasooka kuba accident kyajja agifune mwaka guno ndowooza kitegeeza accident yayongerezako bongereza accident yattusa olwedde kale ebbwa lyaliwo lyalirizemu litera ne likala ne liddamu ne limuluma olwedde lyaliwo naye nga terimuluma okitegeera ng'onaaba nebbwa neno naye ng'olijjanjaba kati accident ye yakyongeramu ate nekitandika ozimba kyatuuka kuba kati nze kalantini eno we yatandikira nalinga ne loni oyo era nga tubeerawo waneeno mu katale ekiro lusi tubeerawo naye okitegeera kuba kati nze kiŋŋayininga ateebaka ekiro mbeerawo n'emisana nembeerawo okitegeera twabeeranga ne loni oyo ku kkubo wano nga namugana naye kitogenda neweebaka kirisiti n'omuze okugulu okwo naŋŋamba bwe nayeebaka ndi eki nga alinda emmotoka ezo eziba ziva oba Masaka eyo yonna mu byalo ezitikkirirawo ezimu ebintu najja n'alinnya oluusi n'omuweereza n'atikkula kitegeera okufuna ekyokulya bweba mmere nga gye bamugaye nti oba mumatooke gaago sokolamu eminwe nga tewali ssente ng'asokolamu nga agitunda ku makya kitegeera naye ekintu waliwo ekyatuukire fenna nekitusukkako nemugamba abula omanyi tojja sobola kukola ekyaddala wandisoosa at least mu bakyali baffe betumanyi tubayitemu era nze yaleeta n'ekiteeso ekyo kuba waneeno wabaawo omuntu agwiddwako obuzibu nze gwe bamanyi atera okukwata ekitabo nti gundi bannaye tumudduukirire gundi kino nendeeta ekitabo netukolaki era nga nze natuukiriza obuvunaanyizibwa bwange nempita mbavuka embaga yabannaayo loni nno ali bubi lwakuba nti erinnya lya loni abamu baali tebabimanyi oba erya Sempiri nga bamanyi Gipiiru bali ye nickname ye bagamba naye nno Gipiiru ali bubi twali mutaasizza nti ate kiki naye ng'ekigere kyo ng'abamu bamanyi waliwo n'abadda mu lwaliro ne bagagundi ekigere kyabise naye nga kyayi nga mu butuufu omulala toyinza namubaira nti kiyinza okukakkana kuba kati kyakkakkana nze nkitwala ng'ekyakkakkana essaawa zino embeera gye kirimu
naye luli kyali too much. Yakola atya okukikakkanya? Nti era yagendangako nanga w'obusente nga womanyi nafunawo nakati kuba nze nze ngajja naŋŋamba nti kati omanyi nagenze mu ddwaliro nempayo $2,000 ne baŋŋamba nja kumalako ennaku nga 3 oba 4 nga bampa treatment era n'ezo bandage kwe yazifunanga kitegeera nga bamuwa ku ddagala nga kati essaawa zinene oyinza obutaliira mmere waali ekyo sigenda kulimba naye luli eri ng'alingo osobola n'otuula naye ne munyumya nga tewalina kyowulira kati lwakuba nti embeera ennaku zino yatubijjako naffe gookaaba gookomba kitegeera obeerawo nga naawe olinamu nnusu 2,000 mu nsawo n'ogamba kati nkoze ntya kitegeera naye nga luli bambye twalinga abalinawo ng'osobola omukwatirayo 1,000 n'omugamba kwatirawo wanzi kyali wange ebyaddala era tewaliiwo mu katale wano gwayinza kubuulirako kintu nga tasoose kiŋŋamba kuba amanyi mu basooka okumudduukira oba omuwa obuyambi nze asookerwako kitegeera ekyo sisobola kulimba. So tuddeyo wali kubanga nze nanoonyeza nnyo kozi ekyo ekintu kyamufumita. Was there any medication nga nogamba omusumaali gukufumise olina ogenda mu ddwaliro bakuba kayiso ka tetanus? Ekyakayiso ako sijja kulimba nti oba kwanze kimmanyi yakijjanjaba nga naye wonaaba teyasooka nakitwala nti oba za sabbuuni kitegeera naye nga embeera gy'alimu bambi ye tumusabire era kale ekisinga obukulu nze nga nze kyendaba bakati nayo lyeri okwosa eggulu nadde naye nze nadde mmanyi afudde n'okufa twali wali eri tutudde ekiraawo tunyumyamu n'ava ku kimeeza yali atudde bw'ati n'ava ku kimeeza neyekkata wansi tugenda olaba twaliwo n'abavubuka abalanga twalinga 5 ne mbagamba nno mmwe mukyaseka nti gundi agudde naye kyebika kiri siriyasi nga tanyega nenzija ne muyitaayita nga mpwira tanyega ne mumulisaamu ttooki bwe nti ndooza amaye eddakiika nga 2 n'asimuka bw'ati kitegeera kati nze kye nali ŋŋamba nti oluusi n'enjala kimadde naye ngenda okugenda okwogera tuyinza okuba njala oluusi n'enjala kitegeera kwanze kati nze nina omukyala wange oluusi yalinga amuleetera ne ku ssala okitegeera bwe bityo n'amufunirayo oba nga n'amazzi ago tugaleetera mu fulasika aganyiganga ekigere eky'oluusi kitegeera n'oluusi n'enjala kuba kajjukira embeera eriwo naawe ogiraba n'akasente tewali kati n'enjala oluusi emukosa kitegeera ebisinga obukulu kwaki ekigere sijja kulimba loni yali muvubuka eyeeyagaza ng'asala akaviiri ke n'asala akayivu n'ogamba yali alabika bulungi nga talina bikuba byakozesa ng'era mutambula n'agula kalooko bbumu oba amazzi n'anywa naye kati essaawa zino asobola okunywa nga kawalagi ngaako nagaa mwana mpaamu nkubemu omumiro n'omugana naye tewandinywedde mutya ekigere kindi bubi nga ako kawalagi kajja okuteekako ke kajja omwerabiza nti obulumi weebuli okitegeera kwaliwo n'empeke ze baamuwanga nga bw'agimira atambulanga gwe kitaluma kitegeera kati n'akawalagi ako bwe kiri yakayiga buyizi sijja kulimba ate lwakigere ekyo naye nga yali tanywa naye bw'anywamu n'aga nti nga kamwerabiza nti obulumi we buli era asobola otambula nga atannakola ki naye nga kyemmanyi nze omuntu ekintu oyiga kiyiga ate n'okivaako singa afuna obujjanjabi ndowooza nakyasobola okukivaako kuba si kyalubeerera nti buli lunaku aba ajja kunywa si buli lunaku nti anywa wabula lwakulabye nako nagaa mwana okitegeera mpaamu nange nkubemu omumiro nga giijo lwa bulumi okitegeera
oba nga toyagadde anywe n'omukwatira n'omugabo manyi genda ogule wali eri empeke painkiller at least n'amira n'atambula bulungi naye ng'ekisinga obukulu kyonna kasente kuba sente yeekola byonna nga nze bwe mmanyi singa abadde naye yali alina omukazi oyo gwolaba yali alina omukazi kyensuubira n'omwana ayinza okuba ng'omwana yazaalibwa kuba yali apangisa eyo kitemu ng'alina omukazi ng'alina lubuto omukazi ng'alina lubuto naye embeera yayonooneka mpolampola bwe bityo nga bw'obimanyi era omuntu yenna ekyo oba olina okisubira embeera abaawo weeyonoonekera embeera yagenda eyonooneka mpolampola aye n'ebyekigere we byajjiramu awo bityo okubunzika ng'akomyewo muffe bakyaliibe wajja ova toyombye gyotera okudda kati naye yaliko obulungi ekyo sijja kulimba ng'era alina akasente nga muvubuka yeeyagaza naye kati embeera eyagwawo eyamusindika mu ekyo kusoomozebwa ki nga tumaliza kusoomozebwa ki kumusinze okusanga like nga gwe friend gwe tugamba nti kati ono yenfaafe we kusoomozebwa ki kwasinze okusanga nga muli naye kusoomozebwa kwensinze okusanga oli akusanga olw'okuba nti ono amulaba awunya ayina ekigere biki oli n'atandika naawe okwenyinyala ng'akulaba bubi kitegeera aye n'oba obayiseemu nti bannaayi mutuwe kasente tugiyire gundi kinene bwekiti ne bwekiti osangamu abakuvuma abakwogerera abakola mwe sente muzeeriira ne bwe tuzibawa biki naye ng'oluusi naawe tozirya okwongerako obwongezi kwanze si yeka gwe naakasooka osondera bangi bempisirizaamu waneene ekitabo bawera kitegeera bo bawera naye oli n'akuvuma ebivumo weebiti ng'olinga agamba nti oba gulinga musango n'ovaawo ng'omwesunye naye nga ne sente kwakuvumira kwadde 5 oba 2 okitegeera n'ovaawo bubi kitegeera ekyo sijja kulimba okwo kwe kusoomozebwa okusinga kuba oli akulaba ng'oli naye okubalaba omuyamba tugeze n'akuvuma oba n'akwenyinyala nga ggwe ng'omuntu nti olabika biki kuba bagamba atambula n'omubbi naye aba mubbi okitegeera kati oli akulaba n'akwenyinyala biki n'obayitamu tugeze sente z'okumuyamba biki buli omu n'ayogera kikye so baboogera waneeno nti gundi nnaagenda kufiira ano gundi agenda boogera ng'olaba balinga abalumirirwa naye bw'obayitamu nti bannaaye ono munnaffe tubeera naye waneeno mu katayi tuwangaala naye twandimuyambye bwekiti ne bwekiti buli omu ayogera kikye buli omu n'akwatalirye nze temubinyingizaamu nze sibiriimu simanze biki okitegeera aye ng'ekisinga okunnuma abantu ababyogera omuntu gwe wandiwadde ekitiibwa n'ogamba nti ono omuntu mukulu yayinza okugamba ekigambo ng'ekyo n'otuuka ku muvubuka akwa nti omuvubuka kale naye aba amanye embeera ya muvubuka munne nakukwatira akasente oluusi kaba akutte n'akuwa naye ng'ate nabo si bonna kuba mulimu bane ng'ayogera nnyo naye ng'ate talina mu bikolwa talina kyakolawo okitegeera ng'eyefuula awo ennyo amagezi mumukolere kino mumukolere naye nga n'omusaba nnusu ebi nga tosobola bikwata bikuwa okitegeera tibwe buzibu obwo nsabawo obubaka bw'obusembayo obubaka bwange obusembayo badde nsaba buli muntu wonna waali asobola okumutuusaako obuyambi atuyambe basijja kumwejjako nze nga nze atuyambe bwekisinga obukulu ennyo kya bujjanjabi ekyokulya nawakusula era kwasula alinamu ebyokwebika temuli yebika oluusi ngoye zaawo nakola ki sigenda kusukawo awo bannange ono mukwano gwa Ssempijja Ronald emboozi mugiwulidde bulungi nnyo bantu twogera bino ebintu abantu ne balowooza nti olweyangamba omuzanya firimu abantu ne balowooza nti bintu byakukola ki byakusaaga naye waliwo ebintu batasaagiramu obulwadde toyinza kukola ki toyinza busaagiramu
ekisookerwako tugasookera ku bujjanjabi yes afune ow'okwebaka yebakeko bulungi kubanga mulwadde naye tasula bulungi ekyo nakyo omutasa wakubeera comfortable tawona na mangu so okwoza engoye biki byonna kati ekiro teyebika olusempe wemufuuye so tubasaba mwenna abalabe banga balungi tusaba tujjanjabe Ronnie tumufune ew'okwebaka tumufune ebyeyebika tumufune ebintu ebyokukozesa bambi tukyusa obulamu bwe nkimanyi nti nga tukwatidde wamu tusobola ddala okukyusa obulamu bw'ono omuntu naye nabeera bulungi ate nengamba nti gweoba ng'omanyiiko bazadde be baafa naye oba omanyiiko ddala ddala taata we ng'oba olinako kyewawulira oba ki oba ki bambi muganda we yenna gy'abaali ye muganda we yaani simumanyi nalinnya okay omuntu nga oyina ky'omumanyiiko muganda we oba omumanyi gyali abeera tuyinza okutandikira awo ate ne tunoonya ku taata we oba taata we owa gyakola ki gy'ava naye nga tukola ebyo byonna tusabye busabi n'oba oyina kapanado n'oba oyina kiki tumuyambe bambi tukyusa obulamu bwe naye yeyagaleko oba addemu okweyagala nze nasalirija programu ebintu bizibu tuyinza nyo tuyanzege Simon ku kamera muna ekyakumira mpeera watukuumire mbeere bulungi mweraba nanga abakusibudde naye bbali weraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu gaye mulaga okole gaye noonya omwana siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu kati gwe masira embeera tempisiza bulungi